Bannange omwaka guweddeko mwalagawa. Twatandika nammwe. Tubadde nammwe naye mwalagawa kati onagenda kunvumya naye Uncle Lumbuye walagawa. Kasita yasiriza entobo entamu nevaamu entobo. Tosobola naawe naye abakutenda. Nade mpuliriza akayimba kaguni maye ebiseera ebisinga obuyimba tubuwuliriza lyrics ne tuzibuusa amaaso ana mbadde nzija kumakya mpuliriza ekiyimba kya yani ono Grenade Fish waliwo simalu mbuyana mwana gwe bigambo bano bikola ki osinga koneko enangana kambadde nfudde omusajja yabika omusajja yakuba embogo njagala kubategeeza basibo ne banyabo ngenda kuzomeza ali 15 Jonathan Sali wafa era kumuvale wawe mwamvu mane mmere enviri wafa njoko kasibikozo na asajja bakubika baba omugambo gwadi kati banda we yavayo abagamba atya kubanga nzoma ekigenda okunzitambula sima yatukiriza kye yagamba yaba bwabeda muyunga mulamu sidda ku social media waye mulamu nnyo anti yagamba ekina mutta kiba kyana ekiretagiye tanina fasali musa baba abamu wa muli mwamu wa mweli yayocha embazi nyingi ezibadde omwaka guno yenze yesinzo okulembera kati nawe oso tusharingako n'otugamba nti eno naye nze eyo tetuli kusonyiwa yali topayo Moses yakoesizo kukolera mwaka 2022 katugenda maliza ne Jamal yagambye nti babanda natamumanyi sizala wa gundi